Kale oli butereevu ku mukutu gwaffe gwa SML News nga bulijjo nkwaniza nnyo nnyini ddala mukwano gwaffe atugoberayo na gy'osinziira. Webale kutuwagira, webale kufaayo, webale commentinga, webale kulikinga. Gamba ne munno nti ku SML News kwe kuli amawulire, kwe kuli ebituufu, kwe kuli ebinyuma. Kasatu ka subscription n'atuwa ka view oba otwongeddeyo okwongera kutambuza omulimu gwaffe. Ndine Proscovia, Salamu, Musumba, mukwano gwammwe. Mbadde ndowooza nti talabika naye Salamu oli waga nti mukazi musajja aba akuvumye. I expect that you are not avumye party ki enuma obadde tosuubira kulabika kati. Lwaki? You're supposed to be in hiding. Why? Olunaku lwe twali wano tugenda okufaana ng'amawulire gasoma nga basoma charge sheet ey'omusango okulya mu nsi olukwe nga basengese bulungi nti wagulimu n'ensi mwe wali n'ebye wakola. Wilson gwe mwatambulanga naye gwe walagirira nga ebintu byonna abiwaddeyo tewalabika. Nendowooza nti onaabula. Balamusizza nnyo mwenna abatulaba. Neesiimye nate kunyumya nammwe. Uganda bw'eba etuusaawo nti ndi supposed kubula. Mwenna abatulaba mmanye nti tuli mu buzibu bw'amaanyi. Kuba sirina kimbuza. Ndi Munnayuganda atebenkedde mu ggwanga lyange. Era omuntu gwoyita mu luzungu Democrat nzikiriza nnyo mu bufuzi obw'emirembe n'obutambulira ku mateeka. Era nga sinafuna kimbuza. Okujjako nga tuvudde mu nkola ey'amateeka ne mu nkola eya ssemateeka. Muyanga Lutaya n'abatulaba nange bye basoba mpulira buwulirizi. Owulira biwulire? Mpulira biwulire. No, this is not street talk. This is court record. Yes, naye ate biwulira biwulire. Nga naawe bw'obiwulira. Golowooza nti mu records ez'ensi, court record is the sacrosanct record. Omuntu watera ekigambo ku kooti ng'osooka nakulayira bw'ebanga kooti ya Uganda naye tekumalira biseera. Because it's no longer the temple of justice. Nakyo kidandali kiri eyo. Okweyongera ku bidandali ebiri kuno. Salamu. Wafuddeyo okulya bye baayogera. Wafaayo bakutegeeza bali mukozi because balooya bamwe baaliyo. Baaliyo. Yes, musango gwa road mayor. Omuloodi yali omuloodi. Yes, omuloodi akyali muloodi. Basoma. Akyali muloodi abamuggyako ateekako omuloodi omulala. Omuloodi ono aganye okukwatayo. Nge sinnamuwulira ndiza yeteekateeka. Abamu baga nti baamuwamba, abalala nti tayalina njawulo, abalala nti ndya nabo ati naye nja kumubuuza, njala mufuna mubuuza nti owaye nga tomukka. Nja kumubuuza nga tomukka. Yagwa mu paani. Mulowooza. Yagwa mu paani. Frying paani. Munyumya mukwano gwe muwuliziganya. Nze munnange mwagala nnyo. I just love him as a person. Anyumira okulaba. Sikolangako naye. Naye anyumira okulaba, anyumira ne bwakola, how he expresses himself. He's entertaining. He's entertaining. We don't measure performance of leaders by entertaining. When you say it's good, it's entertaining. You see, when you are performing. When you are entertaining, the first thing is that you attract attention. So I pay attention to you. And what do you do with the attention? That is when I begin to analyze. Gwani. Who are you? Software che kulimu.
kuba housing kyekimu, but what is the software in you? So tukyamwetegereza. Yali MP we Nakawa n'afuuka mangu meeya ow'ekibuga Kampala, naye omukisa omubi ogwamugwako nti meeya gwe yaddira mu bigere yali heavy duty, yali mungi nnyo nti benne n'okumugamba nti teyawezezza bululu in itself was a shock. Ne balinda okulaba what next. Ne yeteekako ka question mark nti yajja atya, what next? Who is behind him? Yes. And so he's being revealed every day. Which interests he promotes. Abantu be bamulonda. Abantu be bayagala nti tukoyo okuwulira kati akoze ekiba. Newunya simanyi nawe president wo omuntu yafuna obulo mitwalo 14 nga agenda mu office. 14. We got 140,000 votes the other time. Yes, he was the man with the biggest votes. Natange emitwalo 10 tegiriko. Yes, because it was a setup. It was a setup era ejja kulabika over time. Over time, it was a setup. Era bw'owulira aboogera omanya what the setup, what the plot. Naye lwakuba twakoowa okubuulira bannayuganda bajja kwerabirako over time. And over time, their entire financial base will be eroded and they'll be too weakened to fight. Bagenda bagoba mu kibuga. Bagenda basenda kasasiro. Muddayo mu kyalo tusangagane ku park nga mudda mu kyalo. Kumanyi golemera nnyo ku muntu. When you love someone, that what I know. Kyensobola okuwulira abantu emisala n'ekintu oba oyagala omuntu gwe Salamu omwagalira ddala ate era bw'okoowa omuntu omukoowera ddala. So nkumanyi nti lukwaga omwagala mu bulungi ne mu bubi. Naye tewaayooko obudde kubuuza kiki ekyagaana. Nkimanyi ekyagaana because they were capitalist interests versus the city dweller interests. Era ng'abantu omuloodi Lukwago be yali afuuse engabo yaabwe. Baalowooza nti okuwagira Ham ne interests za Ham would secure them better. Era trade order yatandikira kubo. That is when they realized that they were shortchanged and that they were on their own. They just needed a weapon to use against Lukwago and they found the new mayor. Salamu zinga enkola ensobi onkuwera nga nti muyanga ekyo be nompisaamu n'eggaali lwaki mususa ye tewamugamba omuloodi nti Hamu gw'olumbye munene. Munene muki? Kuba waliwo obunene olina okuba omunene in building society. Oyo nandi mugambye omunene who is dispossessing society. Musuubuzi munene. Mugagga. Akolera banene. He's also an agent. Yes. Atunda ki? Hamu alina ssente zazigaba nozigaba. Hamu alina ssente zazigaba. Omuntu akolera abantu alina gwakubira n'akuwa naye akwata n'akuwa nga talina gwakubidde. I know much more ekitasoboka kwogerera ku mpewo kubanga biwanvu interests mpanvu interests financial economic and capitalism. Temanyi muntu esenda busenzi kubanga oba akolera abantu soka weebuuze Nakivubo Memorial Stadium was part of the gifts we got from independence, from our participation in the world wars. Okay? A poorly maintained gift. Poorly maintained by who?
kyonna kijjudde obukyafu kikaddiwa kiggwaawo. Njagala okubuulira it is seated on Nakivubo Channel. Nakivubo Channel being a city of 7 hills, 7+ hills. Topology yaayo, enkula yaayo kugamba nti wajja kubeerawo ensozi n'ebikko. Which means water will drain down naturally. So Nakivubo Channel, njagala oddeyo gibale. How much money has the government of Uganda zeyeewoze for Nakivubo Channel over the years? A lot of it. Nze nali ku committee eya natural resources. Manyi nti channel eyo ne nawali ku Centenary Park, ezo zonna channels, they are the filters that take water to Lake Victoria. So project gye bayita Lake Victoria Management Program, erina tributaries that start from Namiryango, go around the lake and filter the water. That is a public good. Nakivubo Channel. Israel yajja nekola feasibility study yawa. Never parking. In the last 40 years, that project has been parked by the NRM government. Made by Israel. Master plan ya Kampala. By Israel? Yes. Lwaki Israel yetukolera? Because they are super. They are bebakola gogo, bebakola. They're fantastic. Intellectual power. Atukolera master plan? Yes. We contracted them. Omulode Lukwago. Yajibanyumiza for years. It is a gathering dust because government in trying to break the political stature of various Lukwago, they had to break Kampala. Chiringa bw'oyagala omuntu mu nnyonyi omubwati n'okuba ennyonyi yonna nesaanawo. That's the way this government works. Why second Nakivubo late? Have you gone downtown? I went there once, yes. Okulaba ekiriyo. Kyetaaga olaba ekiriyo. Ekiriyo kibuulire bannayuganda. Ekiriyo omwalo gwali njakusekiga gwali gwasamye. Kali omwe asobola okusaba buli kasasiro gwayagala kate gukyalabika. Naye nga baaguzimbako si kuyitako kisi baaguzimbako ne bagubika gutuddeko amaduuka agawera 2,000 oba 3. So ekifo kirabika bulungi tosobola nakutegeera nti waliwo okwo ku mwala naye nga munda wansi gyeguli olingiza olaba amazzi nga gakola ki gayitayo. Empisa zaffe embi ez'okusola kasasiro tokyasobola zikola. You can no longer drop anything there. So the place is looking better, offering trade space for so many people. Redevelopment is a good thing. Yeah. Redevelopment. But redevelopment must follow a procedure and a plan. Okay? So redevelopment is not what we are against. We are against how it is done and the procedure. When you overrun systems, you endanger yourself. Kuba omuntu alinako ssente, yasinga okwetaaga amateeka n'enkola ennungi. Kuba lwe bitabuse byebimutaasa. Akosebwa. Yasinga okukosebwa. That is why you see in developed countries, the policy is live and let live. Let us create an environment in which we all thrive. Naye enkuba tennatonnya kukulaga Nakivubo kyeki gy'onyumyako wagirabako kati yategeerera. I think nalabako wali ne kati ndowooza I am sure katulinde ekizibu kyokka kyenda nti eno gyekifulumira. Lindako season yino ejja nkuba ejja yejja okutuwa litmus test ekintu kiteredde. Ate bwe kiba kiteredde there's no problem. Naye ne bw'oba obuuza nti tukola development model ki? What kind of city do we want to be? Because you can be like a Delhi. Wali etuseeko India gye bayita Delhi. Sinatuuka mwe mutambula. You can be a Delhi.
Then natuuka India ne mbuuza nti where is New Delhi? Kubanga siraba nga siraba anything. Because you haven't been there. Wave Namwendo ne Kampala ngolaba New Delhi asinga. Teriyo. There's nothing. You decided in Namwendo not in Jinja. Happily Namwendo, not even in Jinja. So, but twogera ku the interests of the capital city. Njagala tuleme kweseera. Cairo has developed a new Cairo, another Cairo. To run away from the development problems of Cairo, 7 million people in one place. Dodoma and Dar es Salaam. Abuja and Lagos. You know? So, mwamulina okwepimira ne mmanya nti tuzimba nsi ki, tuzimba capital city ki. Not a glorified slum. Ebigambo. Salamu You say a glorified slum. Yeah, you know what you have, a glorified slum. Yes, a glorified slum. That's what you're calling Kampala. Neyo byonna byonyumyako ebyo. They are glorified slums. So, fenga bannayuganda, we need to determine. Ate we haven't had a conversation for so long. Kuba buli lwonyumya abalala balowooza nti tobaagaliza. We are just saying, guys, let's put our best brains together. Tutereeze eggwanga lyaffe. Kuba lyaffe ffenna. So, the change kibeere, which we have also missed, like we've missed in the health sector, we have missed in the judicial sector, to renew ourselves from inside. Kitulemye. So, it is layers and layers of crisis upon crisis. Era kijja kutuuka kibe nga tekituukaana na future gye tugoba. The inside out, njagala kwessa mukisa guno kubuuza Ssemujjunganda ali luddawa. Ensi egamba Ssemujjunganda yadduka. Yewe yategera nti ali ku lisiti n'adduka, oligadde gayitinga nti atunda nnyumba, atunda bibye, yeetegula wano nga nti sisobola basement n'adduka. Era naawe obwedda abantu balooza nti toliiko. Tulina kubira essimu nga zikufunira nti olowooza talumwike. Ngenda okuddamu okuba nga ate simukuweeri nga wooli. Kakati Ssemujjunganda Uganda terina kyemubanja. Terina. Yakola obuweereza ekira n'abumala. Teyagenda mu kkooti n'atandika obulamu bwe, his private life. And he's running his private life. Mumwagaza ati. Private life nga tali wano. Lwaki takolera wano? Lwaki akolera wano? He's a global citizen. And he's living his life. Gw'omuwuliza? Muwuliza. Ali luddawo. Wonna wabeera. Agenze ku hijja. Era yagenda ku hijja. Ne biggwa obudde bwa hijja ne bugwa. Yes. Yeyongerayo America kiba kibi. Yes. He has been busy for 15 years. Because this is the time to go and live his life. He has given Uganda its best. But he will be back. He will be back. Ssemujju? Yes. Nga yeeyongerayo. Nga yeeyongerayo. Ali mu kutunda nnyumba amuweereze ssente. Omanyi mumanyiira nnyo. Mumanyiira nnyo. Era olumanyiira olwo. Omusoga alweta lusundya itako. Mumanirira. Mwabitanire musula. Omanyi lwaki tubuuza Ssemujju gy'ali? Mubuuze. Bw'abadde wano ng'ayogera ebikankana. Famire ya Museveni, ng'ayogera bimenya mateeka oba ng'akola ki? Sijja nti bimenya mateeka kutema mvunaananga nebi. Yali akola mulimu gwe, effective representation.
anti ffe tumulaba ng'eyakubejjinja mu njuki n'atuddukako bw'abadde asiikula nakacaacyali lwaki adduka byagala omusajja omukulu kyogamba wano waliwo ebitiisa ebimugobyewo kyoyagala okukakasa ensi yonna ekutunuulire nti wano tewatuulika mwewaako obujulizi nti wano kiri bubi nnyo era dduka. Because that's what you are told, that's what you are telling the world inadvertently. Mukumanyire nnyo mwewaako obujulizi nti eno kibi. Era Ssemujju yadduse era atunda enjuye. You guys find better things to do. Ogambye omuwuliza? Yes. Lwaki simuwuliza kale? Kati PFF bagikuleseemu yekka. Besigye ali mukomera Lutale, ali mukomera Lukwago, ali mukomera Ssemujju yadduse. You have remained alone. Bagambye nti y'abantu bana. Those are leaders in your party. Yes, we have leaders at all levels. We even have leaders here at the People's Front for Freedom Party headquarters, Plot 6, Katonga Road. And the leaders have run away. To where? We are here. You were here. Salamu, Luzungu, we. Kakati bulira. Is plural. Wansabye mbere wano. Yes. Nga tulina court session. Dr. Besigye ali mu court. Leero. Ne Haji Lutale. Kituufu. Okay? So wansabye nga njagala eggwanga limanye nti weetuli. Kituufu. Ne tudeployinga differently. Bali ne bagenda eri nze nesigala wano. Nyongera okutegeeza eggwanga tibannange lino eggwanga lyaffe era weetuli. Wadduse Salamu kati katwogere ku byeso biri ebimu bitugaana ebiri mu kooti katwogere ku bye baatadde mu public domain bennyini. Yes, sir. Pulaani y'akalulu kituufu weebalema mwayagala kujjako Museveni mu nkola ndala kati tebakuwayiza kiri ku likodi ya kooti n'otuuza enkiiko eyo charge sheet nsiru nga bannannyiniyo okuteekawo ebibiina ebingi multi-party democracy yali referendum akalulu ak'ekikungu era ne bateekawo omuti nga gwe gukkiriza nti yes tugende mu bibiina ebingi ennyumba ng'egamba nti nedda tusigale mu movement system. Mobilizer w'okugenda mu multi-party system yali President Museveni. Era mu kiseera ekyo nga tugaa nti omuti gukuba ennyumba. Yabukyali. Era nali mu parliament ne tugaana okugenda mu kalulu ako kubanga twalowooza nti tekyetaagisa. The country was ripe to transit into multi-party democracy. President Museveni was the champion of going there. Era nechiyita because he was not contesting, the matter wasn't being contested. N'ateekawo ekivubuka kye Kyokyeggere, ojjukira Okyegere awo yalabikira. Nelson Okyegere. Nawo ne bateekaawo ne basuulaawo. Tomanyi Nelson Okyegere kati ambassador. Kati ogamba otya nti teyali wuwe. In retrospect, we always knew. Era ne tugaana okwetaba mu ebyo ebyekisiru. Because we believed that our country is more serious than gimmicks. So, ebibiina ne bagamba nti mwewandiise. Era ne NRM ne yeewandiisa. N'ebibiina ebirala ne byewandiisa era bikyewandiisa. Birina license emu ya kunoonya buyinza. Kunoonya buyinza using. That's the ultimate. Bwekiri bwekityo. That is it. Yeah, kyekigendo ekikulu naye si kakati ofunira okunoonya otya. Anti nga kunse bwegamba the people of Uganda. The people of Uganda shall determine their leaders. In and accordance with the constitution. Very good. And that has not been challenged because
That is why even recently twafuna license 041 which is not even a year old. PFF. Yes. Nga batukkiriza tugende tunoonye obuyinza nga tuyita mu constitution. Very good. Era we tuli. Gwe bw'olowooza we muli. Ffe we tuli. Kubanga omusango si gwange. Musango gavumenti ye yaguwaabye. Ng'eraba temukozesa mateeka. Era nga egamba nti baakozesa spy bamuyitaani. Ombega. Baakozesa mbega omukesi. Ate muzungu. Omuzungu. Ewanya ni musoga wano nti akuwaayiza muzungu. Omusajja omusoga oyo owa langi eyo. Mbu atunda byakulwanyisa. Mbu. Era nsuubira nti mu kooti agenda kutunyumizaako byabadde atunda. Kubanga bw'obanga oli mukesi era nga baakufuna mu kuketta okwo naye ng'oli muki? Otunda mundu. Ojja kwewaako ne profile. Gy'obadde ozitunda, bw'obadde oguza, and the evidence for it. Because now that is international. It is not local. Musajja oyo ajja kubuulira kooti Besigye yamuguzaako mmeka. Era zaalibwa. Omusajja omumanyi. Simumanyi naye sijja kuddamu kubanga tekikkirizibwa. Tomumanyi. Simumanyi. Tamanyi. Yagamba akumanyi. Yamanyirawo. Alina ennamba yo. Mwanyumya. Ennamba yange. Wulira ennamba yange eri ku Facebook. Okay? In my profile. Eri ku police. Yes. Eri ku Twitter. It is a public thing. It's not a secret, my number. Ajja kubuulira oba namukubirako ku ssimu. Nze Salamu. Nati bwagamba. Va ku by'ekisiru. Va ku by'ekisiru bino bye mugoyera wano e Kampala. Nze gw'onyumyako bagamba nti natambula ne ngenda mu nsi 3. Yes. Esooka? Ogendako e Sweden. Sweden? Switzerland. Switzerland, yes. Switzerland. Sirinnyanga yokko. Kasookedde Katonda akola duniya. I swear. Sirinnyanga yokko. Ate bino si byambu. Salamu, the Catholic. Si byambu. Kubanga okuyingira Sweden ojja kuba ne footprint. Sweden. Switzerland, I've never been there. Never in my life. Then the other one. Sibeerangako Belgium. Belgium since yaba Catholic. Nedda. Belgium, the capital is Brussels. Era bw'oba otuuseeyo Kennyo, ojja kuba ogenze mu SN Brussels kuba weekyusiza ennyonyi. Naye togendangayo. Nayitamuko dda with my children when they were like this. Da. Ne passports nzirina. Se watuukayoko. Setukangayoko. Nayitamu buyisi. Sigendangako mu nsi ya Greece. Nasomako busomi nti eyo ba Aristotle gye baabeeranga, abakalimagezi ba philosophers, abo ba Olympics. Ensi ezo Salamu otambula nnyo ogenda nnyo ebweru. Era nina passports. Ndi bweru ndi kuluya ndi bweru. Ever since I started traveling, I have 10 passports. 10 expired, used, full, what? 10 of them. 10 passports? Yes. Bwe bakuwa passport ebeerako expiry date neggwako. Since 1986. Because that's when I first traveled. You have 10 passports. 10. Eno nejjula zonna nzijuvu. A starting point. 10. So you travel. Zonna weeziri.
ojja kunoonyaamu stampu ezo ozindage. I don't think somebody traveling for criminal issues like that one can go through right channels. Maybe you sneaked into the country. Salamu, you're laughing. I'm foolish. You're totally foolish. Don't take that line. Say you're foolish. Kanosika UK buyuge. Okay? There's no way you can enter a country without authorization. I do not believe that a country like Uganda, with professional people, stupid people, can create prosecution and put facts on paper before a court of judicature to state a blatant lie the way you are claiming. I will prove it. The onus is not on me to prove it. It is for them to prove it. I will prove it. And when they place you there, I can't be there. You see, this is a global village. Global village, Saga. This is a global village. Internet has made it easy for you to verify things that were not possible in the past. You see, this rumor mongering that you have been taught in your childhood, this baseless rumor mongering, yemonka, which you are breastfed on from childhood, it doesn't work on a global platform. It doesn't. Because is it me they are talking about? Or maybe there's another Salamu Musumba somewhere. Okay, do you know Romushana Charles? Yes, I do. Are you friends? We are acquaintances, yes. We pray in the same Catholic church. Christ the King was our church. Romushana? Yes. And we would meet at Christ the King church. Acquaintance, you speak. Hello, hello, hello. Jovial man. My buddy. So you don't deny Romushana, you know each other. No, I know him. It's part of the charge sheet. Yes. Na yuko alikuoli. Sitambulanga kona Romushana, simanyi bibye, musajja watu anonyeza kawogo ku radio, ku TV, you know? He's a gazetted hater of Besigye, certified hater. Certified, ainane certificate of hate for Besigye. Naye teweerabira nti Romushana ne Besigye basobola okwogera olulimi olumu gwe lwotawulira oli musoga. Certified hater, those people don't hate. He's a certified hater of Besigye. And he does not even touch, he does not apologize for it, which is his right. Don't they come from the same district? They used to. I don't know with this splitting whether they still come from the same district. I don't know. Okay. So Salamu, there is no smoke without fire. Olowooza emboozi eno eva ku street ebuyuga ewaffe n'etuuka mu kooti evaawa. Why would somebody put you together with Romushana, locate you in the countries where you think you have never been, and makes it official? I would not talk about if it was not official. I'm talking about it because it was official on court that a charge sheet read had it was facts. They are not facts. They were statements made, fraudulent statements. No prima facie case, but framed, and just framed, and a bad frame. Ekikulu kiri nti oyo simanyi General Birungi wa CMI babadde bafuna ssente mu bukuusa, babadde extorting money. Kakati bamanya nti buliiro waabwe ye Dr. Besigye. Era I know that President Museveni is a consumer of very good intelligence. Why Birungi is in prison together with Besigye is because he's the author
of false intelligence on which they paid that man over $1 million to frame Dr. Besigye. Do you know what $1 million? You know dollars. Over $1 million? Yes, over $1 million. Roughly 5 billion. Over $1 million. That can build a government hospital in Bulamongi. Yes, over $1 million. Naye of course nga mulimu engabana. Musajja obwo butukoze bubi ng'eggwanga. Ti ensi yaffe kulengeza. Kulengezera kyekyo, kulengeza. Neewewuka. To demean our country. Because sikitegeera nti Konyi yaliyo ng'ali very active. Yabalema kwata. Konyi bayiza okuba batekwa okuba nga bakyamunoonya. Naye Besigye is here in the country. Ate gwomu ku baamusigula. Besigye yali agenze South Africa. Uganda ng'agitadde. Wali omu ku baakola ennyo okulanga akoma. We used to say this on radio every day. Ajja koma, is coming back. We brought him back to his home country here. To suffer the way he's suffering. No. Don't you regret that? You see, they would have killed him in South Africa. The way many political people had to even change from South Africa because there were hit squads everywhere set up. So rather, the choice we made, rather he comes home and dies from home. So is he safe for home? He is. He's in prison. He is home. He's home. Prison? We can go and see him. He's home. Bw'opima byonna ebyandikoleddwa, the options available for us to make that choice. This is the best choice we made, to bring him home. So you don't regret that? Never. And he loves it because he's home. You're not emphasizing home. Doing what home? He's home. Iwe na kaboto kewa imeniwe kaba kaiwe kako. This is your home. So ngonto ole mu America oti muyanga era no jobe mu kaboto. Ngok. N'ebikuno obulolo bwako kembagano. Waba wano. Kete munga na kutambula tali kutambula. That is a choice that our government has made to infringe on his freedom. Ekyo kyonna leka kibeewo. Kyonna kitegeerekeke. Kyonna tukibale as part of our history. Our bad history. Mukivaamu mutya Salamu? Kayiko kivaamu. Kuba kino kibalimu muli bangi. It has to be concluded. Mukivaamu mutya. It will be concluded either way. Nothing lasts forever. Nothing lasts forever. Nothing. You walk head high and in Kampala. Yes. When Besigye is in prison, yes. Utare is in prison, yes. Kwago is in prison, yes. You have been listed, yes. Romushan are there, yes. and others. Yes. You know, I do not want to believe this. I would have called it hearsay, street talk, until it arrived in court. And the man who put this charge sheet made a clear sequence of events. When Salamu Musumba moved, when he met what? He actually says it is you who did due diligence on Wilson before you presented Wilson to Dr. Besigye. Lie. Lie. Besigye is my senior. He's my boss. I never go shopping for political things. I have been assigned that now, Salamu, you are going to represent us with the Conservative Party because we had a partnership with the Conservative Party. I used to send delegations to UK to monitor elections every May as part of the growth of party politics. We are members of the International Democrat Union. I used to represent
the party in those meetings. Dr. Besigye was a chairman of the Democratic Union of Africa, which is also part of the International Democratic Union. The partnerships we ran were to build future leaders. We were grooming leaders. And part of them are the ones that he has stolen from us, groomed by us. Njagala tumalirize enso. So mu mutima gwo toyina amukutya kwonna wadde okwesika. Sirina bakagwa. Sirina kyentya. Sirina kyentidde okujjako enkozesa y'amateeka enfu gyentya. Naye ebirala sibitya. So olabye ebyobufuzi byammwe bwe bisaanyewo mu lunaku lumu. Ozimbye FDC ogivuddemu. Bakatandika ku PPF yiye eweddewo mu lunaku lumu. Abakulembeze batwaliddwa. Katebeza singa nange nasigala eyo ku myaka gyange. Omugezi adde emabega nga Wakayima bw'akola. You remember Wakayima wa SST ne Wango. Addayo emabega n'agamba nti, oh, this road is a bad road. You make it part of your history. Kitegeeza nti mu kugenda mu bibiina ebingi Mwami Museveni yali tabikkiririzaamu like he said. Era agezaako nnyo okubisaanyaawo tuddeyo mu one party. Tabawadana lwa bibiina. Bibiina. Abawadana lwa ebyo bye mukola. Nedda bibiina. Gwe gwandibudde singa baga nti gundi yali ayagala okukutta. Do you associate with that person? Nti gundi yali apulaninga kutta. Amanyi president tebamubuulira bubuulizi. You see, this is not a rumor mill. President obuyinza bw'alina babumuwa to prepare a country that is robust, okay, that is tamper-proof, bulletproof. Ne bamugamba nti bw'oba amagezi ago wano mu nsi tegaliiwo, ganoonye mu nsi endala, contracted from everywhere in the world. They don't send you to go crying. Babadde banzita, ono abadde antutte. No. Besigye abadde anzita, Besigye abadde akutta atya. Olaba nafunye ekisajja kyange kikino era kiŋŋambye. Come on, grow up. Grow up. This is an entire state. You know? The Inside Out ne Proscovia Salamu Musumba mukwano gwe mu bwatyo bwali abadde babuuza nti ali ludda wa yeekweka kati baagala mutwala wuuyo tatidde mutwala naye nga baayogera mu kooti. Salamu Musumba ono ne banne be baayogerako baateekateeka olukwe. Waliwo ekintu ky'otanabuulira abantu. Bagamba on a date of 24th, I think June 2024. Yes. Nti oyo muzungu wammwe agamba nti do yatuula naye mu meeting e Geneva. Yatulana Dr. Besigye. Naye olunaku olwo Dr. Besigye yali kusanyuka TV. Nange nabiraba. Naye sinnafuna statement ya NBS ekakasanga kituufu yaliyo. Tebwetaaga naawe gubeeramu amagezi. Gugu. Dayo okebere search. You are supposed to be an investigator. Ku search kwekiri. Anti olabe lunaku ki. But NBS is run by a company. They must prove. That they must company, own or disown the person. Your company tesobola kwetwala mu musango gwetaliimu. Volunteering. Court will ask them but to prove. But us, we have that on this day, Dr. Besigye was being interviewed by Kungu Ahmed. Yes. Ewuwe Kasangati. Yes, and they are broadcasting that on Sanyuka. Correct. But that's what Salavirete wrote. That was written by Salavirete on X platform. Because she has done a review. Don't believe her. Go back yourself. Umanyika kati simu kama katonda ya kibalansinga. Nereta ebyuma bikali magezi. You can't even fake it. Nereta amasimu
nze buli bwe ngenda neekuba ekifaananyi n'olowooza nti njagala nnyo ebifaananyi but I'm creating a file of where have I been. A digital file. Bwe ntuuka ku airport e Dubai neekuba ekifaananyi eyo footprint neebeerawo. Belgium gy'oteekubya teri saaliyo ne Greece teweekubye saagendayo naye ne kamera zikulaba ebyekisiru bino bye muliko kamera CCTV camera would even passing through aje zikulaba okuva through entebe zikulaba motoka mu bota ati kati oluuso oyinza okanga ofulumidde mu motoka awatali kamera tuweze ovire namwendo ezira kamera opita mu looti wabiteeka yunga oti nabita ku kidyeri naja India ekyo baliza ne Proscovia Salamu Musumba the inside out wetu tumaliza pate nesooka